ekyo nga kivuddewo awo. Omuvubuka oyo olunaku lw'eggulo ekiro abantu abankuuma babadde waggulu nga nze mbadde nfulumyeko wabweru kubeera nga mbaako byenfuna ewa neighbor. So olwafulumye wabweru okubaako byenfuna nansibirayo. Bwe yansibiddeyo wabweru nadda waggulu ku bali abazze okunkuuma n'abagamba mwagala kiwana ani abaleese. Okitegedde n'abamugamba ffe tetukulinaako buzibu lese kumukuuma. Munnaye ng'atandika okukola olutalo gamba Ssuuna tayagala muno muntu yenna. N'akubira Ssuuna n'amugamba omukazi muleke n'abantu babazze okumukuuma. Era omuvubuka omu n'amuwa ku ssimu n'amugamba Ssuuna ffe tetukoze buzibu ku mukazi kuba tuli waggulu ye abadde wansi. Yazze yasibidde madamu wabweru for over an hour. Okitegedde ffe twagala ggulire madamu kati waafunira obuzibu ku gate kuba obudde bwabadde bwa kiro. Oba okitegeera nayagiragira ndowooza Ssuuna n'amugamba ggulawo gate era naggulawo. Kati leero obadde budde bwa misana ye buli kaseera anoonya obuvuyo. N'ayambuka waggulu bali eri gye bali n'atandika simanyi oba baŋŋambye akubye kayimba kikuba sibaddewo agera nga siriiyo n'agenda n'akola olutalo. Simanyi bano balina emitima janjaba baagala tulwana enze nfudde ng'anoonya w'abatandikira. Okitegedde n'amala bw'alabye nga nzija nakka wansi ne baŋŋamba oli azze waggulu n'akola bw'ati ne bw'ati nga oyo mumuleke. So kati emmotoka yange ebadde outside olabye ng'eyingira abadde ndowooza agenzeko mu kasinta najja n'addamu n'atusibiramu ffenna. Okitegeera n'akwata ebisumuzo ne yeesibirayo mu luumu ye. Kati mbadde njagala fuluma ne bamukonkona ne bamugamba jangu ggulire madamu. Amazeeyo essaawa nnamba ng'ayagala kubalaga nti nno yaani ekabwejumbira ewaka. Oluvannyuma lw'essaawa ennamba eyo najja n'alyoka aggulawo mukama waffe. Bw'agguddewo kati wabaddewo antambulirako emabega naye abadde ajja n'amugamba ggwe tojja fuluma. Okitegeera n'amugamba ggwe tojja fuluma wano waffe. Nze mbadde mmanyi oli akyajja. Okitegeera n'amugamba ggwe tojja fuluma. Oli kwe kumugamba nze nzigulira ngende ne madamu kuba tulina bye tugenda okukola. N'agaana mpaka wamugambye nzigulira. Era oluguddewo n'atandika okukola olutalo ye atambula n'emiggo. Okitegeera n'atandika okukola olutalo kono nze sikulinaako buzibu. Bw'amuzzeemu ekigambo kimu n'ayambuka waggulu n'atandika okuba amayinja. Geega amayinja nga wazikasuka pevers nga wazikasuka. Ngezezaako ogenda ku poliisi Entebbe oba baalidde ssente mmeka nze simanyi. Naye kirungi nti baalidde bakkuse ne Mukama abalaba. Naye lwaki Ssuuna tamugoba wabanga awulira ayagala obeere mu mirembe? Anti nze namugamba nze njagala mirembe waka siina kirala kyenjagala. Bw'oba ng'ogamba nti ennyimba yo ngenda gisitula ngitwale. Okitegedde ng'owulira nze okugibeeramu kikuluma najja kwebaka. Okitegedde sigenda ttunda sigenda kukola ki. Oba okitegeera bw'oba ng'owulira ogamba nti ennyumba yo ngenda gikwata ngisitule ngitwale. Leeta omukuumi omulala gwenja okukwatagana naye agamba nze ndudde n'oyo simufunangako buzibu naye ng'ekyalo kyonna kyonna akikubye akimazeewo. Anywa enjaga okuva ku makya mpaka njaga mwenge era alina amanyi okutuula eri n'agunywa n'agamba ngumunyweredde. N'akomawo n'alyoka nvuma ekiro kyonna. Kale nambwayo katukolera abantu naye nzize okumbulira ekiro.